Munnaffe tukwaniriza mawulire agataliiko nfuufu ekiro kya leero. Weebale yonna gy'oyisa olwaleero Mukama akusobozesezza okubanga munnange embeera etambula bulungi. Yenze Paul Mayinja ne Mmebe Mulungi bwe tugenda okutambuza amawulire g'ekiro kya leero. Kalira tusooka tugakwe mu bufunze tugenda kujja nago mu bujjuvu toseguka. Pulezidenti Museveni asisinkanye bannamawulire n'asiima engeri PDM gy'ekyusizzaamu obulamu bwawo. Biwoobe. Pulezidenti Museveni afundikidde okulambula bannakibuga abaganyuddwa mu PDM bw'akubye olukungaana gaggadde Kololo. Ab'e Namutumba beekalakasizza olw'ebyavudde mu kamyufu k'NRM. Minisita Namuganza agamba bamubbye. Balangirira abantu abakoze ki? Jibadde emiranga na kwazirana ku kyalo Kasana mu ggombolola y'e Mateete Ssemba Bulengo omulambo gw'omuwala yafiire Saudi Arabia gukomezebwa ku butaka okuziikibwa. Bazadde be bategeezezza nti mu kiseera kino bo bakomye. Saidat Nakayima w'emyaka 7 yafiira mu ggwanga lya Saudi Arabia mwezi ogwokuna omwaka guno yali agenze okulubwa akadamu okusobola okufuna ensimbi zirabirira abaana b'abana byalekera nnyina. Namugamba maama kanyebenkole mama obuli enzigo nalekera abaana bana. Kigambibwa nti Nakayima atulugunyizibwa bakamba ebitagambo ekikibizo okuba kyekyamuviirako okufiira b'enganda ze nasabibwa okadde 15 okuzza omulambo. Kati gwatali ku nfunga 7 omwezi guno twakulaga nnyina w'omugenzi Badini Nakaweese senga Betty Nabale abukubira bazakisa omulango okwakwasizaako mu kusonda ensimbi obukadde 15 zawasabibwa basobole okuzza omulambo gw'omwana waabwe guziikibwe ku butaka. Tuli mu kusonda ssente zaaganye. Kati omulambo gwa Saidat Nakayima gwakomezeddwa mu kiteekeseza olwaleero era nnyina otegedde nti omulambo gw'omwana we gutuusiddwa ku kisaawe ntebe akubiddwa puleesha n'addusibwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Farida Namayingo omukulu w'omugezi asiziddewo n'akukulumira awamu ku bafamire olw'okubalekirira mu kaseera akazebo ak'okunoonya ssente ez'okuzza omulamu gwa muganda we. Obanga wali toyina ku musaayi gwa muganda wo omanyi agitwaha ya muzaala nawe yakuzaala wali todde at least nusu 10 oba 10 naye mwasalawo ne musirika era ndi munyiivu ku baana abamu. Hajitwa Katongo tata w'omugenzi atubulidde nti muwala we Nakayima yamutuukirira n'amusaba okumuyambako okufuna passport ogenda okukola ekintu kyekola bula yaddamu okufuna muli nti yafa. Yajja wano ng'awe Kampala n'angamba njagala genda weeru njagala ogenda okufuna passport nga ne kamugandi muwadde naye nasobozesa n'engenda wantanafeya nkola ku bintu bye nabona passport n'agenda. Abakulembeze mu kitundu abedde ku mukolo gw'okuziika bakubiriza abavubuka okumya okweganya okukolera okukwabe nga banoonya ensembe ez'amangu. N'omwalaga lugendo lweru weetegereze nnyo kampani ebatwala lwoba lugenda okukola oba olaba ng'embeera eyinza okuba embi okusinga wevudde sigala waka mulwane tukole tuleme emmwanyi. Mukkiriziganya nange nti omwaka ogumu n'ekitundu gwamazeeyo obulamu abutunzeeyo. Abandi basiziddwa ne basaba gavumenti okutera bannansi embeera basobozesa okukolera okuba baleme okufiira mu mawanga gye bagenda okunoonya ekikome. Kiba okubbula ly'emirimu ebiri mu ggwanga abavubuka ne batandika okuwa manta okunoonya embeera ebabeezaawo. Nnyina w'omugenzi Badini Nakaweese gwe tusanze mu ddwaliro nga kubye ku matu wakati mu nnyiike yeebazeewo n'abadduukiridde okusobola okuzza omulambo gw'omwana we. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu ku Bwabukedde TV. President Museveni ono musiimu n'engeri parish development model gyeganyuddemu bannayuganda. Okwogera bino abadde asisinkanye bannamawulire b'omu Kampala mu maka ge Nakasero ng'akomekkereza okulambula kwe.
President Yoweri Museveni asinga bannamuli b'omu Kampala mu State House Nakasero nga wumba okulambula mu baganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti endala PDM n'emyoga n'eggwanga n'okutwaliza awamu ono bannamulira bingi bamubuuza ebibuuzo n'okuwa endowooza ku nkola eya PDM. Bazzukulu bo abatembeeyi abakolera mu downtown eyo ne bagamba bw'ofunanga omukisa okubuuza President mugambe ffe bazzukulu be abatembeeyi mu Kampala lwaki teyatuteeka ku PDM, tebafuna PDM. Olukiiko luno olwa PDM olw'omuluka ogenda luyambako otya okulaba nga lusobola okulondoola ensimbi zino abo abantu ababeera bavuddewo ne bagenda mu bitundu ebirala? Abasuubuzi omusolo mungi abasinga gubazizza ne mu kyalo gubalemesezza okukola. Nteekateeka ki gy'olina okulaba ng'oyamba ku basuubuzi bano? Ate ku Lwokutaano watulagamu nti ddala okyali ku main wewatambulira mu nkuba ebyuma byaffe bingi ebyabannaffe bano nange nga muntwalidde byayonooneka olw'enkuba. Your Excellency, tukusaba otuyambeko okuddaabiriza ebyuma ebyo. President abano nakasa nti musiimu n'engeri PDM gyeganyudde bannayuganda wadde ekyalimu omulumulu mu bwetaaga okutereeza. Bano abafunako olaba nti bali really very excited. The only problem is that we need more because the numbers are big. So for me, I'm satisfied. I think now finally we have got tutuse ku barwadde bonyini. Agambye wadde bangi ku bannakampala tebalina ttaka then bakulira basobola okulipangisa nga bataddemu capital. Let's handle the side which is easy, which is capital, more capital, more capital, more capital. Then oli ayinza kupangisa nakolerawo kubanga bokupangisa nabo webali abasobola kupangisa. Akasiza nti ekyokuwaba omugete ensimbi akawumbi akalama kigenda kutandikirawo ekyoka ekyo kwongera ku ssente zeewolebwa ebibiina eby'omu bibuga bajja kumala kukiteesaako n'olukiiko lwa minisita oba kabinenti. I'm going to include that money, the 1 billion per division for the ghetto. You will start immediately. Now the other one of the PDM, I'll have to discuss with the cabinet to see when it should start. Then we shall announce it. Agambye nti wakutema empende okulaba engeri abakulembeze okwatagana mu bannamulire okwongera okubunyisa muli akakwata ku PDM. Kubanga baministers abo be baleetana NRM okufuna ebizibu obutakwatagana bulungi n'abanayinki kubanga singa bakozesa amawulire enjiri yantambudde mangu kituufu nkimanyi. President yasiro n'abannamulire abakasakira mu Kampala obukadde 10 n'asuubiza n'okubungira nga beeteesitese bulungi. Of course, I was ready to give you 100 million, which I will give you now. But you are making a case that we should get more Kampala, because I've been giving 100 million per zone. So I'll have to study that. You write the reasons why you think you are. Are the numbers bigger here? Abawulidde ettaka lya bukadde nkaaga n'okubaako sita okubayamba mu ntambula. I will give you a van. Ate olwaleero ngenda kubongerera akakadde kaliya. So naye okubagulira ettaka ly'ekyamutakasa ekyo ngenda kulugula 15 million per acre, that's 60. Bozibaweereze mugende nazo. Abasiimye olw'omulimu abakola ge bakola ag'okusasanya amawulire oluna mu ggwanga. Ismail Nsubuga, Shamshad Nalujja ne Rubina Nantale ebakusakidde Green ku Lwabukedde TV. Mu buufu bwe bumu President Museveni afundikidde okulambula bannakampala abaganyuddwa mu nteekateeka za gavumenti okuli ya PDM, emyogako n'endala. Akubye olukuŋŋaana gaggadde Kololo okumanyisa abantu ku nteekateeka ya PDM n'akubiriza abantu okugyettanira. Ebibinja by'abawagizi ba NRM bivudde ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala okwetaba mu lukuŋŋaana President Museveni lwakubye Kololo ng'aggalawo okulambula pulojekiti za gavumenti okuli PDM, emyoga n'endala mu Kampala.
kubinja bikulembeddwamu kamishina w'omwoyo gwa ggwanga Helen Seko, minisita wa Kampala Jatimisa Kabanda, minisita abaana avuka Bana Mugarahara, akuli ebyensimu State House Jene Bale Kikosa, ne Nampala Government Hamusu Nobuwa, babadde balekeddwa ku Nakatemba, Tikyampa Mirengo ndasanyusa abantu buli gye bayise. Baliwo abatannafuna ssente kontrol wange agenda kubafunira buli omu agenda kubafunira ngenda bafunira obukadde 100. Basanyalazi b'entambula ku nguudo ez'enjawulo wakati mu kukola ebinyimbizibwana President Museveni. Bobadde n'abakozi ba Kesinga kulemeddwamu agikulira Hajati Sharifa Buzeki n'omumyuka Ben Moses Kigenye saako n'abalongosi okuva mu Sako Kome. Yeekololo kibadde kiyitirivu lw'abantu abayitirivu abayiyeeyo President Galini First Lady era minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo Janet Museveni bagenze ku yakubye olukuŋŋaana olusembyeyo. Ena atuukidde mu mizira wakati mu lusetegende lwa bodaboda. Nzidde omumyuka we Jessica Alupo n'abakulembeze abalala. Alupo asizidde neyeebaza President Museveni olw'okulengera ewala n'asaba enkola ya PDM ekyusiza obulamu bwa bannayuganda. Have encouraged, motivated and instigated the PDM beneficiaries to work harder in order to join the money economy sustainably. Ye President mukugera kwategeeza nga bagenda okwongera ku ssente za PDM baana ba ghetto mu division za Kampala ez'enjawulo. Ate emabegako twatandika ensawo endala ey'okuyamba abaana aba ghetto. Abaana aba ghetto abo nasooka ne mbaweereza miliyoni 10 buli division. Kati ngenda kubaweereza akawumbi. Abantu bange bantegeezezza nti waliwo ate abavubuka ab'omu ghetto ababadde bakyali mu kubba. Omukuba tebanatandika okukola. Abono batugenda kubafunira entegeka gye tubaza mu bulamu obulungi. Yeyamye okwongera okukwasizaako abasuubuzi mu butale abakinyaji n'abantu abakola emirimo egy'enjawulo okwongera okusitula embeera zaabwe. Pulezidenti ategeezezza nga walina enteekateeka ez'okwongera okusembereza bannakampala amazzi amayonjo ate nga ssente ntono. Muwagire NRM kubanga NRM yeerumirwa abanaku ate ababaka ba NRM singa mubalonda be basobola okulondoola n'okubanja ebyammwe. Twalanga kino ekya bomba taapu z'amazzi twali tukitandiseko emabega Nabyalahanga ono, naye kati kubanga tewaliwo eyali akibanja taps ze twateekawo 4,000 ze zikyaliwo. Pulezidenti yasomesezza abadde ku lulengeri PDM gyekyusizaamu obulamu bw'abannayuganda n'akubiriza abantu okugijjumbira singa bagala okuva mu bwavu. Buli maka galina okubako ekyobugagga kye gakola. Obulimi n'obulunzi, ebyobuvubi, bwe mukwata enjira eyo ekibuuzo kijja nti ntandika ntya. Njagala kukola naye sinna bwe ntandika. Kati awo NRM we yayingiriramu na kaweefube ez'enjawulo. Twatandika na entandikwa neteekawo NADS, neteekawo Operation Wealth Creation, naye kati tuleese PDM. Twogeddeko n'abantu ab'enjawulo ku kulambula pulezidenti kwabaddeko. Bano bonna be mulaba bakozi baffe abakolera mu KCCA. Kibakakatako
mukama waffe bw'aba ali mu kibuga okulambula emirimu gyaffe okubeerayo okubuulira byatugamba. Ate mu ssako zaffe yateekamu ssente obukadde lukaaga naye agenda zituwa emirundi 3 nga twako 2 twagala okumwebaza okutwagala. Bannakampala mbasibirira entanda. Pulezidenti ebizibu byaffe abitegedde okusinga ddala akasente katono agenda kwongera ku ssente naye ssente ezo bwe zijja muzikozese bulungi mwekulaakulanye ate ziddeyo ziyambe abalala. Kati abantu bano bonna nga bw'obalaba bazimusanyukirako n'okumwebaza ssente z'abawadde mu PDM. Robina Nantale Dambatende Nedisa Mutya kusakidde guli eno Lwabukedde TV. Bo bannakibiina kya NRM Namutumba beemulugunyizza olw'ebyo ebyavudde mu kamyufu k'ekibiina kino eky'NRM nga bakulembeddwa minisita omubeezi w'ebyamayumba Paasisi Namuganza nga ye mubaka wa Bukono bagambye nti akalulu kabaddemu emivuyo mingi ddala ne basaba Pulezidenti Museveni abiyingiremu. Obunkenke bweyongedde mu Namutumba olw'ebyavudde mu kamyufu ka NRM akabadde ku lunaku olwokuna bano balumiza nti akalulu kano kabaddemu obubbi n'emivuyo mingi nga bakulembeddwa minisita omubeezi w'amayumba era omubaka wa Bukono Paasisi Namuganza bagamba nti obubbi n'evvulugu byabadde biyitirivu mu kalulu. Namuganza agamba nti abantu balonze okukwatira ekibiina byenira ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti omubaka w'e Bukono ne Busiki North si bye balangidde nga ensonga lwaki embeera yabatabuseeko. Muti twakuba balangirira abantu abakoze eki balobye okulangirira abantu ababise tutyamisa okuva ku ssaawa 3 ed'obudde paka kunkyo ng'abo baregistra bali kwidanga batukobera nga tango ndoyi bwabalobeire okola ki ate ano omulundi guno twabira mutata w'esenta tuli kumwalama nako kumpijitya okukalulu katya aye nga tumayita omulanzi asingira kalulu yo nakisitabeti ekiba twalira ekisenga lwakubanja nakisitabeti niyo kubateeka okola ki obuvuyo bwalya kibaane. Bano balajjanidde Pulezidenti Museveni era nga ye ssente bw'ekibiina okuyingira mu nsonga zaabwe. Abambi n'abakyala kanonika kaseera Pulezidenti Museveni okumanya nti iswe waisweno swena tunonyo bwaisunga tunonyo bugwe abantu batutaire wa mugongo tutaka tufeku mama otusa amawulire gaife wa Pulezidenti Museveni nteruutwa eno ife tutujja kuyigirizaganya na nsonga eyo yotango doyi kwidanga kutuzanira ku Namutumba district. Namuganza ategeeza nti yafunye obululu emitwalo 2 mu 5 ate ne balangirira Emmanuel Maganda gwagamba nti yafunye obululu omutwalo gumu 13 mu 4. akalulu akabaire woido buli omu yakabwidde ze mwene nafunye obululu emitwalo 2 na 50. Ategeeza nti ku kifo ky'omubaka omukyala balangidde Mariam Naigaga yafunye obululu emitwalo 5 ne Basuula Bete nakisiita yafunye obululu emitwalo 67. Oluva lwakiro bannakibiina asise okugenda ku nguudo okwekalakasa mirembe okulaga obutali mativu lwabadde mu kalulu. Wano omuduumizi wa poliisi Namutumba Bashir Siriba azze nayogerako nabo n'abasaba okubeera bakakamu bakuume emirembe mu ekyakulira ebyokulonda Namutumba. Richard Mwanja alangidde gy'olwayiso azaalwa nga yawangudde omubaka Paul Akamba ku kifo ky'omubaka lisaze Busike. Kulangirira member wa parliament mu Busiki nga Joel Waiswa azaalwa ne yasinga akalulu akabwafulaga Beyara mu member of parliament owa Busiki. Kidiri okusika omugugu okubadde okumala ennaku mu kulangirira akalulu okwabadde ku Busoga Nsalo Institute. Mwanja akkiriza nga akalulu kano bwekawangulwa Waiswa n'obululu emitwalo 3.5 mu 2009 ate omubaka agambye yambadde ku mbiranye yafunye obululu emitwalo 3.42 mu 69. Oluvala okakasibwa Waiswa alazisanyo n'asaba abadde avugana nabo beegatte basobole okutuusa ekibiina kyabwe ku buwanguzi. Wano abawagizi batandikiddewo okujaganya.
Mbwekinaba kubangula mukamyufu ekibiina iganga okulyomba omukyala Sauda Komali bawo ne Milton mu ekikulu South balese nga bagenda okufunya ku lwabwe alunza nti okulunda kwabaddemu emivuyo tuwabaire okukozesa registers ng'abantu bayika buyike betutategeere gye baviire omuntu nga bamala polling station eno kabiri balumuka ku polling station yindi bageze bange nti akalu kabairemu amankyolo mangi awasooka tune ebitundu like Nampirika bampaira obululu obungi ino lunana omulondesa yasaze okulumukawo yaleka kuwandika mu DR form yabula bubule. David Kibuuka ne Ivan Wachi bakusakidde gule eno Lwabukadde TV. Kale ensonga nno bwezityo bwezabadde ez'akamyufu munnaffe atugoberera katukuumuzeemu tufune olwendo lw'amazzi tukomewo n'ekitundu ekiddako. Linda ne mino mugataliiko nfuufu bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda keeyunire. YMCA Comprehensive Institute offers a variety of programs to equip the youth with skills and knowledge. Registration is in progress at Wandegea campus and Buambo campus along Bobo Road. To apply for our ongoing intake, contact the numbers on the screen. Bukedde TV erese binnonogo ku matikira ga Kabaka aga 32. Genda kuba tusitula studio zaffe ozitwala mu bifo ebyo ebyenkizo. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move It Baby Jelly. All day confidence. Sebo mu byafaayo byaffe ekika kyaffe kino kyakola emirimu mingi era kyekimu ku bika ebyasiimibwa okubaamu avaamu okugenda okutwala ebbaluwa ekungereza wa Queen Elizabeth myaka egyo egya 1800 okujja wano okusomesa. Weewaawo baali basatu omu ye Katuluba, Seruwaji ne Kakoto abaali abasajja abavumu ennyo era abantu abo bagamba nti mulya mmamba awaana yiye. Kino kyagibwamu omuntu omu ye Kakoto Hamani yagenda e Bungereza era n'akomawo. Amanya gange nze Ssenyonga Habat nze omukwa director wa Big Rara H Property Services Uganda Limited. Twebaza okutuwagira bambi mwebale. Twaleese mpigi bubuule milioni 13 n'ekitundu zokka okuva ku main road otambuza bigere amazzi n'amasanyalaze byonna weebiri kumpi ne Collins. Jangu ogule poloti mu Big Rara H Property Services Uganda Limited. Tuyina n'emma ya bulwanyi milioni 30 zokka. Tetwakomye okwo ne tubaleetera n'empigi Kalagala ku milioni 22 ne tubaleetera ne Busunju Hoima Road ku milioni 7 zokka. Jangu mu Big Rara H Property Services tuli ku Itawa Kampala Road, tuli ne Chengera opposite Total awo ku Lukadde. Ta chichi muwala utalimu chokani nyina talimu okola chene sawa zino ngena kusabulo dawo yaki netele chera muzaite china chigasa lwaso omwana otagenda kumpisa mu maso lwakuba yampasize uwo okitegere ekintu ekyo Sanyuka Parolika nange kino bodde kyekiba kukusa. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda keeyunire. Okwoza engoye si lutalo. Tolina kukakaalukana, tolina kupapa nga Hobo ye mukwano gwo. Weetaaga kitono okwoza engoye nnyingi mu budde butono nnyo olw'ebirungo ebiri mu sabbuuni wa Hobo ebirwanyisa obukyafu mu butikitiki. Nnyumirwa okwoza ne Hobo okuuma engalo zo nga ŋŋonvu. Hobo ye sabbuuni akyasinze okwoza engoye ate nga ne bbeeyi nsamusaamu. Gula Hobo ku dduuka oba ku supermarket yonna. N'owayagala okusobola tusange mu Kikuubo kujja gwa Arcade room J09. Hobo fimbo ya taifa, fimbo ya kupoteza.
nkulamusizza munnaffe nannyini migabo mu MTN. Nyina amawulire ag'essanyu ku lw'ensimbi z'osiga mu MTN. Naye kansooke nkwebaze k'obenga wagula emigabo mu 2021 oba mu biseera bya kaakati tuli basanyufu nnyo olw'okuba naawe era tukikakasa nti naawe oli musanyufu olw'amagoba gozzoofuna. Kati nno bino bye bipya. Bizinesi yaffe ya mobile money ekulaakulanye era olw'okwagala okugikuza okusingawo egenda kuteekebwa wansi wa kampuni endala empya. Kampuni eno empya egenda kusesera ku mobile money n'empeereza z'ebyensimbi endala ng'okuweereza ssente, okusasula bbiiru n'ebirala bingi. Kubanga bwe tubaako n'ekiruubirirwa tukulaakulana manguko. N'olwekyo kino kitegeeza ki? Tolina kweraliikirira. Kubanga tolina kyofiirwa kyonna. Ng'eno enkyukakyuka bwe zigenda mu maaso, MTN etegeseewo ensawo oba enkola gy'eyise Special Trust egy'okulabirira ebiruubirirwa byo. Ensawo eyo y'egy'okubaamu emigabo gyo mu kampuni empya eya mobile money. Ojja kusigala ng'ofuna amagoba nga bw'obadde ogafuna era ojja kusigaza eddoboozi lyo ku nzirukanya ya bizinensi nga ggwe nannyini migabo mu MTN. Oluvannyuma, kampuni eno ya mobile money ejja kusibwa ku lukalala lw'amakampuni agali ku katale k'emigabo ke bayita Uganda Stock Exchange. Olwo nno obeere n'obwannannyini ku migabo gino butereevu. Guno nno mukisa gwako kulaakulana n'okuganyulwa ebyensuso ku ggwe ng'omuntu. Ku lw'enkyukakyuka eno twagala okuwuliriza endowooza yo gwe nga nannyini migabo mu MTN. Tukusaba weetabe mu lukiiko lwa bannamigabo nga 22 Julayi 2025 ku ssaawa 9 ez'olweggulo. Okwetaba mu lukiiko luno nyiga akamunyenye 284 akamunyenye 374 akadaala ng'oli mu Uganda oba nyiga akamunyenye 483 akamunyenye 896 akadaala ng'oli mu Kenya oba kozesa email ya mtnuganda@image_co.ke okwewandiisa. Olina ebibuuzo? Bulookawo mwetegefu okukuddamu. Mu mboozi yaffe ekwata ku matekera ga Beene aga 32 tutunuulidde engeri ennyumba ey'Omuganda bwe yafaanananga. Ennyumba y'Omuganda yalinga ya kigango nga akasolya kaayo keetooloovu era nga kaserekeddwa ssubi. Yabangamu empagi yasimbwanga mu masekkati gaayo okuwanirira akasolya. Ennyumba y'Omuganda baagizimbanga okusookera ddala teyali ya nsonda, yalinga neetooloovu bweti era nga temuli ya kisenge nga bassaamu empagi wakati engeeyo nga temuli kyonna kisenge. Bebaka bebati bagimaala bumaazi ne balyoka beebaka. Munda waayo mwabangamu ekyoto ekyakumwanga buli kawungeezi okugoba obunnyogovu n'okutiisa ensolo enkambwe obutabatuusaako bulabe. Teyabulangamu kyoto era kwe kwava gy'ova olaba bano abasamira beefaananyiza ku nzimba eyo ne bakuma ekyoto ekyo ekitavaamu naye nga bakijja mu nju eri ey'Omuganda eyasooka. Yabangako oluggi lwe baalukanga mu kiwempe olwayitibwanga Kyamutete bukya. Baatemanga oba ebyayo okubisiba ne basibawo oba okutema ebitoogo ne bakolamu oluggi. Abazadde n'abaana baasulanga wamu basobole okulwanako singa wabaawo ekibalumbye naddala empologoma ezaabatigomyanga mu biseera ebyo. Kyokka empagi tewali mulala eyali akkirizibwa okugyesigamako okuggyako taata. Ate empagi eno nga bagitya nnyo ke bayita akasolya. N'omwana n'omukyala tozannya ku mpagi eno kasolya ka mwami atuula n'okwesigama ne yeesigama kuli ne bamuwa emmere ye. Ekyoto kiri wali naye tebakifumbangako. Ekisenge baakimaalanga n'enfuufu wansi ne bamalawo n'obusa okwewala okukwatibwa envunza n'ennyengere. Naye ekiseera kyatuuka omusono guno ne gudibizibwa ne gusikizibwa ogwa bugagga bukomye gwe baaseresanga amalebe ne pipa. Amalebe gatakyaliwo kati naye amalebe ge gaaleetanga amafuta
amaleba agolinga agakuŋŋaanya n'agenda ng'akuŋŋaanya n'azimbamu enju oyo nno ssebo nga wagombolola. Guno abalala baguyita gwa busitowa oguzze gweyubula ne guvaamu ogwamwamba ab'ensangi zino gwe bettanidde. Naye bwe gulinnya ne tugenda mu bulooka. Amini yaleeta bulooka ez'ettaka. Bulooka ezo ne tuzikuba kati abagezi ne batandika okuzookya. Wabula ogwa bugagga bukomye n'okutuusa olwaleero gukyayogerwako tigwalinga gwa baloodi. Kati obugezi bwe bugenze nga bweyongera kati amabaati ne gajja ag'enjawulo naye okulaba ku kyalo ng'oleese ebbaati balirwana bonna bajja okukulisaayo kulika okuva mu ssubi odde muki mu bbaati. Kyokka muzeeyi Mawazirungi awo w'Ekayunga agambye nti ennyumba eri eyasooka tebaajulisangamu baana naddala abaabanga bakuze mu myaka. Kibuuka Lumo yakusakidde gweno ku lwa Bukedde TV. Bukedde TV ereese ekipya. Okutandika n'olunaku olw'enkya Bukedde TV ereese ekyenjawulo ku matikkira ga Kabaka aga 32. Mu nteekateeka eno tugenda kuba tukutuusako amawulire gaffe ne pulogulaamu ez'enjawulo mu bifo eby'enkizo ku matikkira nga tuweerereza eyo butereevu. Bukedde TV wano yanjudde ebinno gwe tugenda okuweereza amawulire obutereevu mu bifo eby'enkizo ebyekuusa ku matikkira ga Kabaka ng'ebimu ku bikujjuko bya matikkira ga Kabaka gw'omulundi gwa 32. Omwezi guno ogwa Julayi gwonna nga Bukedde TV n'emikutu gya Bukedde emirala gyonna, Bukedde Olupapula ne Bukedde Famma Radio Embuutikizi, omwezi guno twaguwaayo okujaguza amatikkira g'Omutanda ag'emyaka 32. Era mu ngeri y'enjawulo okuva nga Julayi 1 twatandika okutuusaako ensonga ez'enjawulo ezeekuusa ku matikkira okwongera okukuwa ebyo ebikwata ku nsonga za Buganda. Okusira ku manija Bukedde TV nikyali Kayira Salongo. Enteekateeka eno yakutandika olunaku olw'enkya nga tukuweereza pulogulaamu ez'enjawulo omuli agabutikidi agerali ku nfuna endala nga tusinziira mu bifo ebyo. Kati okutandika ne Mande ate twongeddemuko ebirungo ebirala okutandika ne Mande tugenda kuba tusitula studio zaffe ozitwala mu bifo ebyo eby'enkizo, ebifo ebyo eby'enkizo ebyekuusa ku matikkira, ebifo eby'enkizo mu Bwakabaka. Era amawulire gaffe agabuutikidde ku ssaawa emu ey'akawungeezi tujja kuba tugasomera eyo n'agataliiko nfuufu ku ssaawa 4 ez'ekiro ne pulogulaamu endala ez'enjawulo tujja kuba tuzikolera mu bifo ebyo mu kwongera era okujaguza emyaka 32 bukya Omutanda alinnya ku Namulondo y'abajjajjaabe. Kayira ategeeza nti kikoze okwongera okunyingisa n'okuteekateeka omulabi waffe mu mmudu y'amatikkira. Ayanjudde enteekateeka y'ekyo tegendereddwamu okubaganya ebirowoozo n'okwogiwaza abavubuka obwonku nnono z'Obwakabaka yakubiramu nga 3 omwezi guno ekireka. Ate ennaku z'omwezi nga 3 lwe lunaku olugoberera olw'amatikkira tujja kuba n'enteekateeka era yanjawulo nnyo. Enteekateeka ejja kubaamu n'ekyoto ekiteekeddwateekeddwa obulungi n'abakugu ab'enjawulo okubaganya ebirowoozo ku nsonga enkulu mu Bwakabaka, mu nnono, ensonga ezeekuusa ku lulimi, ensonga ezeekuusa ku nnyambala, ensonga ezeekuusa ku mpisa za Buganda, okwongera naddala okwogiwaza abavubuka ab'omulembe guno ku nsonga za Buganda. Yeme nga Bukedde TV egenda okwongera okuweereza ensonga zonna ezikwata ku matikkira nga n'emikolo emikulu egigenda okubeera ku kasozi Kibuli nga 3 omwezi guno twakugikuweereza butereevu. Entikko y'emikolo gino nga 31 omwezi guno gwennyini ogwa Julayi omwaka guno ng'era Obwakabaka bwatutegeeza nti emikolo emikulu gigenda kubeera ku kasozi Kibuli era tujja kuba tugibaweereza butereevu. So okuviira ddala ku ntandikwa y'omwezi guno okutuuka ku nkomerero yaago mwezi gwonna twaguwaayo kulaba nti ensonga ezikuusa ku matikkira zonna tuzikutuusaako nga Bukedde TV. Bw'atasaba abantu bonna okukubira ku bikutu gyaffe kuba ebintu bingi ebiteekeddwa. N'olwekyo twagala okukubiriza mu abasobola okutwegattako mu nteekateeka eyo tutambulire wamu mu kwongera okujaguza emyaka gino 32 egy'obuwanguzi egy'amatikkira g'Omutanda. Ndisani Mutyaba yakusakidde gwino ku lwa Bukedde TV. Nabino nga bikutuusibwako ku Modern Tiles tulina tiles ezitanywa mazzi ezitafeedinga ate ku bbe ensamusamu. Modern Tiles!
beautiful. Soft care pads. So fit, so right. Sometimes I need a fragrance to keep me calm, stays fresh in the heat and feels elegant into the night, lasting longer than expensive perfumes. New Downy, lavender calm, sunrise fresh and sweet elegance, freshness that inspires confidence. Mu bifo byonna n'okusikiriza okusukkulumye Presence Sanitary Pads ze zokka ezijja okuuma ekyama kyo. Beera muvumu, toleka bujulizi bwonna ate beera mu bulamu bweyagaza nga kati nalabye dda enjuba naye eddembe erijja ne Presence Sanitary Pads lye linjagaza okukola byenkola n'obumalirivu. Presence Sanitary Pads zikoleddwa mu ppamba mu bika eby'enjawulo olwa choice yo. Funa Presence Sanitary Pads obeere n'obukuumi bwa ssaawa 8 ku 10 olunaku lwonna. Presence Sanitary Pads si za buseere, tezaabuliwo, zisangibwa mu pharmacy, mu maduuka ne mu supermarkets mu ggwanga lyonna. Emibiri gyaffe giyimirizibwawo ebirabo ebiva mu butonde okuva ku mmere gye tulya okutuuka ku mpewo gye tussa. Zi vitamin ne zi mineral zigumya emibiri gyaffe era zituyamba okuyakaayaka. Katukwanjulire vitamin N ey'obutonde. Kozesa Amara Skin Care ng'alimu vitamin N. Yengeri gy'oyinza okusukkuluma mu ndabika ate era n'oweewulira bulungi. Olususu lwo luwe ddoozi ya vitamini buli lunaku. Amara, embrace nature, wambaatira obutonde. Lero tugenda kulambula ekyalo Movit gye twagendanga mu makungula yabanga ssanyu jjereere. Amawanga ag'enjawulo gakuŋŋaananga okwekungulira eddagala ly'emiti n'ebikoola. Naye olwaliro abakugu b'ebizigo mu kampani ya Moviti ebirungo byonna babigasse wamu tekyali kutawaanya. Omwana abadde ebizigo bya Moviti birungiddwamu ebirungo byonna okuva mu butonde obw'emiti n'ebikoola okulongoosa ensusu zaffe, okugoba obuwere, okusiiyibwa. Kati omwana asobola okukoza Moviti habo gye aloe vera, ovacado oba papaya. Moviti okwekakasa kw'olunaku lwonna. Uniquely ours. Explore Uganda. The Great Sundowner! Prof by research ekutuusaako obusomo. The Great Sundowner 10th anniversary. Mpembuzi nkuwente. Okuvanga 10 Agusto 2025. Okufuuka nga 16 August. Ku hoteli Kotulio Rooftop. Omusomesa si mulala. Omukenkufu Nyanzi Julius ekyuma kiwagala kyuma. Agenda okusomesa omuntu ogusooka okutumbula amakolero. Okukamula amafuta okuva mu bikola bya kalitunsi. Okola sabuni ayoza omugumu. Laundry soap. Omuntu ogwokubiri ssente zibeera ku miti. Okulima amatugunda n'ekibala kya monk. Okulima stevia. Sukali w'obutonde. Omuntu ogwokusatu. Emmwanyi terimba. Okukamula buto okuva mu mwanyi. Okusiika emmwanyi. N'okukola kaawa ow'omulembe. Omuntu ogwokuna. Okutandikawo obukolero. Okukola ennoni ezitavaako nfuufu. Okukola sapatu ez'enjola. Tutandika ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka ku 12 ez'akawungezi buli lunaku. Tiketi ya mitwalo 10. Ate n'ofuna omukisa gw'okuwangula ekyuma ekikola kaawa. Automatic coffee roaster. Kuba essimu. Noti 7 noti 3. M52 M52. Teweerabira. Tutandika nga 10 paka 16 August. Ku Equatorial Mall Hall Rooftop. The Great Sundowner 10th anniversary training. Mpembuzi nkuwente. Katikkiro Charles Peter Mayiga atenderezza abatandisi b'essomero lya Verona High emutundwe Kigula olw'ettofaali lye batadde ku byenjigiriza. Ono n'akuutira abayizi okusoma bave ku ngombe egamba nti n'abatasomye bagaggawala. Ono abadde ku mukolo kwe bajagulizza emyaka 10 bukyanga litandikibwawo ng'abayizi boolesezza n'ebitone. Kiyitidde ku Verona High School emutundu ekisigula nga bajaguza okuweza emyaka 3 bukyanga ssomero lino litandikibwawo. Omugenyi omukulu abadde Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga. Katikkiro asoose kugulawo ekizimbe ekyambuddwamu ekya Charles Peter Mayiga Block okuli ebibiina by'abayizi n'okusimba omuti okukuuma obutonde bw'ensi.
oluvannyuma boolekedde abateekeddwa omukolo nga Katikkiro awerekeddwako omwami w'essaza ly'e Ddondo Kaggo Haji Ahmed Magandaazi n'abalala. Kaggo asiimye abatandisi b'essomero lya Verona olw'ettoffaali lye batadde ku byenjigiriza, bw'ati n'asiima abazadde olw'okusasulira abaana fiizi. Twebaza omutandisi waalyo byonna by'okoze okusobola okusifula emiti gino, nze nalabyeko ddayo boolesa birungi nnyo era byegombesa. Omutandisi w'essomero lino Ignatius Kabanda abuulidde Katikkiro engeri gye bafunamu ekirowoozo okulitandika nga batandika n'abayizi 40 wabula nga wetuukidde olwaleero nga balina abasoba mu 100. Naddala ensangi zino nga mumanyi eggwanga erigenda litabanguka mu mpisa, abavubuka bangi eyo balina empisa ezitasaana mu bantu. Ekyo lwaki twasalawo essira tuliteeke ku mpisa. Kabanda agambye nti ekibayambye okutuuka we bali y'enkolagana gye balina n'abazadde n'empisa, bw'ati n'asiima abazadde be batambudde nabo n'abasaba okubongera abaana. Katikkiro mu kwogera kwatendereza abatandisi ba Verona High School olw'ettoffaali lye bagasse ku byenjigiriza by'eggwanga. Kya kitiibwa okuba n'obuvumu n'otandika essomero n'abayizi 48 nga bwe watugambye. Nsuubira bangi basobola okukoppa, simanyi oba wakoppa maama wange oli Serukenya. Akubiriza abayizi okwettanira okusoma bave mu ngombe. Egamba nti n'abatasoma bagagga, yagamba nti mbi kuba naye singa teyasoma Kabaka teyandimuwadde buvunaanyizibwa. Tewali byakujja kusoma kutuusa mukolo, tewali byakukoma mu kkubo ne muva mu ssomero kubanga nannyini linnya eyo si nkola ye. Naye bannaye nsiimye nnyo, mwebale nnyo. Ku mukolo guno abayizi booleseza ebitono okuyita mu kuyimba amazina n'ebirala nga bagoberera ensoma empya mu nnyumba zaabwe okuli eya Lumumba, Mandela, Nkrumah ne Nyerere. Francis Mwaira atwala ebyensoma ku Verona annyonnyodde ekigendererwa ky'okuteeka empaka zino. Twategese omukolo guno nga tulina omulamwa gwe tutandise nago gwe twayise mu luzungu shared responsibility, obuvunaanyizibwa tukwatire wamu ffenna. Zigenza okuggwanga ennyumba ya Lumumba yeewangudde. Omukolo gwetabiddwako abayimbi abamanya ne bannakatemba abazzaamu abayizi amaanyi. David Tamale yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kitundu ekya Kampala n'emiriraano Luke Wesigire akubiriza abazadde okufaayo ennyo eri abaana nga bagenda ku masomero nti kubanga bafunye emisango mingi abaana bano nga babuze. Okwogera bino abadde ku mukolo abayizi aba Kikulu Nursery and Primary School ekisaasi kwe boolesereza ebitone. Libadde Sanjerere ku ssomero lya Kikulu Nursery and Primary School ekisaasi abayizi babadde boolesa ebitone eby'enjawulo mu kibatuumye Sports Gala. Bavuganyiriza mu nnyumba okubadde ya yellow, orange, green ne red nga batunse mu kudduka okuyiga okufumba emmere n'emizannyo emirala egizimba abaana. Bakira abaana batunka nga abazadde babeegesa amaaso era nga ne bannaabwe bwe bawaga. Waswa Umaru omu ku babadde mu nteekateeka alambuludde nga bwe kibadde n'asiima abazadde olw'okufaayo eri abaana ng'abawa bye babasaba. Tubadde n'emizannyo egy'enjawulo egizimba abaana era mu kaseera kano nja kwongera okwebaza abazadde abasobodde okutusapootinga mu mukolo guno okusobola okulaba nga bawa abaana ebyo bye twabasaba ne basobola okugyayo omukolo obulungi. Yeebaza n'abasomesa olw'omulimu gwe bakoze n'asaba abazadde okubongera abaana n'okusiima Bukedde TV olw'omulimu gwe bakozeemu okukulaakulanya essomero lyabwe. Tukyetaaga abaana era tubakakasa nti n'olw'ensonga eyo bongere okutuwa abaana yenna gye muli. Nja kwebaza ne Bukedde TV abasobodde okuba nti baakedde okuva ku makyanga bali wano. Badru Semwanga akulira essomero lino agambye nti ekibategesa emizannyo gino kwe kwagala okutumbula ebitone by'abaana n'okukuuma emibiri gyabwe nga miramu bulungi. My philosopher
told me it's always a healthy mind in a healthy body. So if we are to get to that, it's why we need to move as per what we've today done. Isaac Katonga atula ku lukiiko oluddukanya essomero lino naye yeebaza abazadde olw'okufaayo abaana baabwe. Era ne mbeebaza okutwesiga ne mutuwa abaana okunyirira okwo kuva eri mmwe abazadde era twongera okubeebaza okukola omulimu ogwo. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko SJ nga yabadde omugenyi omukulu akubiriza abazadde okufaayo ku ntambula z'abaana nga bagenda n'okuva ku masomero nti kuba bafunye emisango mingi egyekuusa kukula kw'abaana. Omwana bw'aba avudde ku ssomero making sure atuuse bulungi ewaka. Bw'aba avudde ewaka olina okukakasa obulungi nti n'omukwasizza ki bannannyini ssomero okwejjawo obuzibu bwonna. The winning house Essebo is Orange House. Empaka zigenza okuggwa ng'ennyumba ya Orange ewangudde n'ekwasibwa ekikopo nga n'abakozi obulungi baweereddwa emidaali ne certificate. David Tamale yakusakedde gwino ku Lwabukedde TV.